Sharon Kangume nga mutuuze w'e Buwama okuva Baronard Mugerwalo yawambibwa nga 6 January 2020 azayogera nga alimu essuubi naye bwe mutuuseeko n'enkamutema nti erinnya lya Bassa lirabyeko ku lukalala olwafulumiziddwa n'ansaba yeerabireko. Bw'amaze okuliwenja ne limubula ebisigadde abyogedde amaziga gakulukuta. Tuteeka mu kutya, tuteeka mu bweraliikirivu, tuli beeraliikirivu kuba abantu balina family zaabwe, balina abaana baabwe. Ntuuseeko ne w'omukadde Regina Namukasaazaala Fred Kijambu naye yawambibwa e Buwama era ono olukalala asoose kwagala kulwekeberera yeenoonyeza erinnya lya mutabani we. Buli mubuza atandikiddewo Miranga na Biwoobe ng'eno bw'ayita mukamwana yeetegereze. Tandikire waze batange wakati kyakutunyuza erinnya kyaku sikyasobola kulaba. Bw'amukakasizza nti teririiko ekiddiridde bibadde Biwoobe na Miranga gyennyini. Kabunikuukira bulamu bw'abaana baffe, kabunikuukira bulamu bw'abaana baffe. Atuuse n'okubuuza nze kyabazzaako kaakano nange ne ganneesiba. Kristi tetuliiko n'abaana baffe tebaliiko kati ssebo tuzzaako ki era tugenda kukola tutya? Mbuuza ggwe ssebo taata tuzzaako ki? Abalala bagambibwa okuwambibwa e Buwama be tuzze tukulaga abataalabikidde ku lukalala lw'abantu 177 kuliko Beka Kawooya, Emmanuel Bazira, Victor Makenya, Abdul Rashid Nkinge eyali ekyobwammeeya w'e Buwama n'abalala. Talabanga na ku mwana we bukyanga muzaala. Gatuweddemu bannange pulya siina nawakudda siina kyakukola tugenda fiira mayumba enjala ate nga wajja kulwanirira ddembe kye wali wajja okulwanirira nga ffe tuli bubi kubanga newe tuli obudde buno batugobawo mutuwe emirambo egyo naffe tukume tumanye abamanyi baffe tebaliyo oba gye bali. E Buwama kaakano kye baagala ye gavumenti okubategeeza eyawamba abantu baabwe bwe kiba nti eyolese nti tebalina. Kati bw'abanga gavumenti si ye bayina ekitegeeza abatujju be baabawamba gavumenti etuyambe enoonya abatujju be babanga ku lisiti tebaliiko. Omuntu Ssekinomu siina maanyi gagamba nti ngenda kuzzaako kino oba kino okuggyako okusigala nga tubanja gavumenti abantu baffe. Ne Paalamenti bagyolekezza obwanga nga bagamba nti ensonga zino ezisaagiddemu. Batusigulidde ku Paalamenti batutegese nga kifaananyi kwegamba batulimbiraawo ssemateeka waabwe ayita lwaki abaana b'abantu tebabanoonya. Ate mu Kampala be tuzze tukulaga nga Rashid Kalundu ow'Ebweyogerere Kirinnya, Fred Jingo nga naye ow'Ebweyogerere, Sylvester Kalulu eyaggyibwa mu katale k'e Kasubi, Hassan Mubiru ow'e Kawaala, John Damulire eyaggyibwa ewa Kisekka ne Michael Semudde eyawambibwa e Masanafu bonna ku lukalala tebaliiko. Ne musajja mukulu Francis Onebe gwe twakakulaga nga alaajanira Kabiitewo Immaculate Onebe ow'emyaka 62 naye embeera emuyinze erinnya lya Immaculate bwe limubuze ku lukalala. Even if my wife has been tortured, in June she'll be 63 years old and at old age it takes long to recover. Give her back to me. I'll look after her properly. Weewaawo ng'essuubi ly'abantu bano liseebengeredde oboolyawo wakyaliwo akalembereza oluvannyuma lwa Minisita Jeje Odongo okusuubiza nti wakwongera okufeffetta aveeyo n'amannya amalala. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.